Oh yes. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kawesi oba muyite Legendary Lwasa Munakyalo oba Ssekyalo okuva mu kibuga e Masaka avuddeyo nategeeza Uganda nga bwe begaddanga nga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'azirika mu nsonga z'omubuliri era ng'agamba nti omukyalo ono stamina talinamu yadde kasupu ddala nti teyagenda wasenga n'okuba nti amazzi omukyalo ono oyinza okusinna amazzi yenna bukalo ddala era nga agenze mu maaso n'okuba nti addamu okuswaza Diana Nabatanzi newankubadde nga Diana Nabatanzi ensonga zino akyagenda mu maaso n'okuba nti azisirikidde ne mu mawulire amalala ye tata wa Winnie Nwagi eyavuddeyo n'akakasa ensi nga bw'ayagala okumanejinga muwala we Swamps Avenue eremereddwa okuba nti managinga n'okuba nti obaolyawo ebabako tempitirivu so taata asazeewo okuba nti amwemanagingira ddala asobole okuba nti amukolera ebintu ebyenjawulo obaolyawo Swamps Avenue byetasobodde kuba nti ekola mu myaka 4 kwetaano gyebadde ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Tukwanirizaako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bambi Tantambi Jimso number 1 rich boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange okunjagala n'okuba nti oyagala ebintu byonna byetukola nkusa munye ekitiibwa Munnayuganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga era ngenda kusaba ogende okole ekintu kimu gwe atanaba kuba nti osubscribing tusobole okuba nti tutambula ffenna olwono tusobole okuba nti tukutuusako amawulire ag'enkizo naawe gogenda okuba nti ogambako abantu abalala basobole okuba nti bagafuna mpola mpola. Nkutumiddeko nakyala wenna ng'ompuliriza ng'onjagala nnyo ng'ogamba nti Jimso ye kyali wange akyasinza okuba nti wa tabu ne kyali wange wenna omusajja aliyo ng'ogamba nti yes the baddest brother Ntambi Jimso bw'akikwatamu tewali mulala akisobola kuba nti akitambuza nga bwe kirina okubeera. Nzikiriza tusobole okuba nti tuva mu palapasa olwo twolekere olugendo olwatuleese ng'era olunaku lwaleero munzikirize mbatuuseeko ensonga za musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa. Waliwo olutalo wakati wa Lwasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Olutalo luno lwa ddala era nga olutalo luno lugenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo lunyikira mu kitongole ky'amawulire ne ku social media. Olutalo luno lwa Lwasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi newankubadde nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyala omulala amanyikiddwa nga Angel oba Angel ne musajja mukulu amanyikiddwa nga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti yafuna omusajja omulala naye ng'ate luno olutalo bano bonna ababiri kirabika okuba nga besigalamu era nga ebigambo ebigenda mu maaso n'okuba nti biyitingana tebisanyusa lifumba ttooke ebigambo ebigenda nga biyisinga tebisanyusa afumba ttooke. Olunaku lwaleero musajja mukulu amanyikiddwa nga Legendary Lwasa yavuddeyo nategeeza ensi nga musajja mukulu nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi bw'atali mukazi wabula akakazikazi agamba nti ono yagendanga mu maaso n'okunoonya essanyu ly'omu buliri ewa Diana Nabatanzi naye kyamwewuunyisanga nti buli bagendanga mu nsonga z'ekikyala n'omwami bagendanga mu maaso n'okuba nti obaolyawo omukyala afuna obuzibu ng'agamba nti Lwasa agamba nti buli bagezangako okutwala embizi mangweno omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yasobola okugenda maaso n'okuba nti aziikiranga mu kitanda era nga ebiseera ebisinga ekyabalemesanga okufuna essanyu mu maka kweka okuzirika kw'omukyalo ono ate akitwala ekyokuzirika ky'omukyalo ono era nga agamba nti omukyalo ono mu nsonga z'ekisenge talinaamu ddala agenze mu maaso n'okumutuuma amannya obaolyawo agatasana okuli Nabukalo Gadibengali kwogata Chadiba kwegamba buli Lwasa bwe yagendanga okusaba ku kyasimwa ekyasimwa kyafuukanga ekyasimwa era nga ekyasimwa tekyavangamu mulamwa okujjako okuba nti kikaluba era nga ekyasimwa kyalemera ddala mu ttaka obaolyawo sometimes kyafanga n'okufa ne bakiwujja ne kidda engulu. Agamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yasobola okuba nti buli bagendanga mu kaboozi ak'ekikulu oba mu kunyumya akaboozi ono yagendanga mu maaso n'okuba nti azirika
balabika era nga bawujanga muwoje. Omusajja eyakera okukola sente ze yagenda okulaba nga tabisobole kwe kusalawo kuba nti asulawo tawere era n'afuna omukyala omulala omupya. Ekibuuzo ekikyagenda mu maaso n'okuba nti kyewunyisa bannayuganda bw'abanga omusajja yagenda mu maaso n'okufuna omukyala omupya amanyikiddwa nga Angela era bagenda mu maaso n'okuba nti batijja n'okulaga omukwano ku social media kw'ogatta ne mainstream media era nga abalaga nti bali happy. Omusajja ono kyeki ekigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kyabya ebyama bibalina n'omwagalwa we oba yaliko omwagalwa we amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi era nga kikwewunyisa lwaki ejjukira omukyalo ono omusajja ono yavuddeyo n'atiisatiisa Diana Nabatanzi nti alina ka sex step wabanga abyewakana byonna byayogerako nti agenda kata olwo nno asobole okulaga eggwanga nti omukyalo ono feke talinaamu yadde. Ejjukira okuta ebifaananyi by'obwerere n'akatambi k'omuntu nga beegatta mu Uganda tekiri criminal tekiri illegal. I think it is not legal okuvaayo n'okutta ebifaananyi by'obwerere n'obutambi bya newankubadde nga abacelebrity ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuba nti batta obutambi obw'enjawulo ate ne basigala nga bataayaaya olw'okuba bo bakolamu amannya oba oliawo ne public okuba nti ebakwatibwa ekisa. Ge gamu kwago agava ewa Diana Nabatanzi kw'ogatta ne Lwasa era nga nzikiriza nsobole okuba